Ansa eriemu buli alumwa oba buli afiiriddwa teyeetaaga kujeejebwa. Bw'oba tosobola kuyimirira naye mu kaseera ako ng'alumwa, waakiri muyiteko ate ku bulumi bwe oba obw'okuviibwako omuntu we, leka kwongerako bwa bivumo byo. Ewaffe e Buganda kiva ennyo kizira n'okutta kitta okusanga aseka nga waliwo afiiriddwa. Abantu ne baba nga tebakwatagana, ne baba nga tebalinnya mu kimu, ne baba nga babadde balwanira ttaka, kubanga ewaffe e Buganda empalana ezisinga okubeerawo mu bantu zibeera za bibanja oba za ttaka. Naye ate ono agugula ne munne ku kibanja oba ku ttaka, munne bw'afiirwa kimukakatako ogenda omukubagiza n'okuyimirira wamu n'abakungubazi. Bw'aba tagenze mukubagiza na kuyimirira wamu n'abakungubazi, kiruma nnyo bw'akwata enkumbi n'agenda n'alima ate n'alimira ku luguudo abagenda okuziika we bayita. Oba kiruma nnyo ate okuwereekereza afiiriddwa. Ebigambo si mpisa zaffe za Buganda, naye njagadde ate ne bannaffe mbasindikire sigino. Tuleme kubeera na double standard. Njagala tulowooze nti ekyo ekikukosa n'omulala kimukosa. Njagala tukikkirize nti ekyo ekikulumya n'omulala kimulumya. Nze namala mu lubuto lwa maama emyezi 9, naye wamala mu lubuto lwa nnyoko wa NRM emyezi 9. Kino nno kitegeeza kinti mu buntu ne mu butonde tufaanagana. Ansa eriemu, so Wanuupu y'atalina kuseka ng'owa NRM afudde, so Wanuupu yekka y'atalina kuseka ng'owa NRM afudde. Kyokka ate n'owa NRM era naye talina kuseka ng'owa Nuupu afudde. Ng'era bwe mbagambye nti tubeera ku byalo nga tulina empalana, naye olw'okuba nti tuyina empisa zaffe n'ennono zaffe ez'ebyobuwangwa ezitukugira okucacyanca n'okusagambiza, nga waliwo ali mu maziga agenda okuziika. Annaffe aba NRM eno ensigo yavaawa? Tulina okuddayo ku drawing board ffenna. Tulina ffenna okugenda mu mwala tunaabe. Ensigo eno ey'okusekerera abafudde yavaawa? Ensigo eno yasigibwanga ennaku z'omwezi 18 Novemba omwaka gwa 2020, nga waliwo bannaffe aba NRM lukulwe, ng'abazadde bali mu kkaabira baana baabwe, ng'abantu bali mu kuziika, abantu bali mu kuyayaana, mu kuboyaana. Omuntu ow'eddoboozi nga Bebe Cool, taata w'abaana omulamba, nojja n'okola Twitter egamba nti we are the NRM government. Mwenna kagenda bajjuutuka. Ng'obitunuuliridde ku levo y'ebibiina, naye nga tobitunuuliridde ku levo nti waliwo omuzadde afiiriddwe omwana we. On top of that, mu baafa mwalimu abataali bannabyabufuzi. Omukyala aweereza mmere ye, tabadde mu kampeyini yonna, tabadde mu kwekalakaasa kwonna, ne bamukuba amasasi n'afa. Omuyimbi an icon mu ggwanga Big Size Bebe Cool nannyini muziki Uganda gwevunnamira, okuvayo n'okola statement oba tweet emoola oba emongoola abafiiriddwa, ekkakkanya emirambo, kubajja emirambo kale ne bwokkakkanya essaawa eno omuntu ne bwakkakkanya mirundi takyabiwulira, ne oyina kusaasira busaasizi baana be baasigazzaawo n'oga nti owaaye ayinza okuba abadde mu bijendi naye abadde taata eri bali. Kitegeeza nti omufu ye nga ye talumwa nnyo ng'omwogerera, naye bano abalamu abasigaddewo bw'obeera otaddeko damage ey'amaanyi. Kakati kye kyeŋŋamba nti kale ne baba so Wanuupu ng'okakasizza nti Wanuupu yeekolera, ne manya nti ne yeekolera alina ababe.
bw'oba osagambiza okufa kwa yeekolera oba toli mu kuvuma yeekolera kubanga yeekolera abeera tabiwulira naye yeekolera alina ababa babadde bamwagalira ddala alina ababa babadde bamulyako ng'era babalira ku ye nti leero taata bw'atafuna kyakulya naffe tuba tetugenda kufuna kyakulya naye ate taata leero agendedde ddala kati omwana wa yeekolera buli lwakulaba nga weetunuzzaamu essimu olw'okuba obadde toyagala yeekolera nti kagenze ensonga zo ziba wakati wo n'omwana wa yeekolera era tosuubira ggwe okufa omwana wa yeekolera agambe nga kitalo kubanga naye abeera yakulinda dda kakati eno ensigo gye tuyina okutta eyasigibwa bannaffe aba NRM omugenzi jjajja Ichuli nsaba w'ekitiibwa Allah amusaasire byonna ebyamusobako mubijjukira ku 18 Novemba omwaka gwa 2022 muganda wange Junior muto wange mulekwa oyo ebintu by'okufiirwa abibalaatiramu nnyo simanyi na kumanya nsonga lwaki omuntu naafa nojja Bobi Wine era kakati tugenda kukolera funeral service tugenda kukolera bino anti gwe oliwo kuziika oliwo kukola ki mu bufunze omusajja kaŋŋamba afiiriddwa sooja we ate n'ogattako n'okumukkakkanya nti akole funeral service nze nandirowooza tusooke tuzzaako obuntu ffenna si mufoomu oba waludda lumu y'atalina kusekererwa naye abafu bonna tebalina kusekererwa olw'abasigaddewo abamwagalira ddala famire yo oba ayina maama oba ayina taata oba ayina abaana be nze kye nandirowoozezza tusooke twebuuze wa we twawabira ffenna si sayidi emu yokka essaawa eno abali mu kugamba oyo Kiseka muganda wange Kiseka yerere obumaganya Nuupu kisiraane ggwe yerere n'ebirala be bantu be bamu bulijjo abatugaba mu comment section Kibalama mwamulaba Kibalama yaani naffe tubabanjizeeko mu ngeri y'okubalaata oba bannuupu babusiba buvaayo ddi abasibe bammwe baabata era mukyafa nnyo ng'ebiyenje nga waliwo n'abandi abantu era mu comment section nti essaawa yonna ojja kufa kisiraane ggwe n'ebirala nze nandirowoozeza ffenna tusooke twejjukize nti tuli baana b'abantu era tusooke twejjukize nti omugabo ku nsi ogutali gwa bya bugagga tulina gwe gumu ogw'obulamu n'ogwako obuntu simanyi lwaki kibeerokke owa Nuupu okufa owa NRM n'ajaguza owa NRM ajaguza nga owa Nuupu afudde munnange babuvunaanyizibwa nnyo ate bantu babuvunaanyizibwa nnyo kubanga ne Museveni okuba obukubi essasi omwana w'omuntu nojja noga nti Bobi Wine ottisa abaana b'abantu oba oŋŋodde famire y'omufu n'ekitiibwa ky'omufu kuba famire y'omufu ati ekimanyi nti Bobi Wine taweesa mmundu era mwami Museveni yalina ekisumuluzo kya sitoowa ekuuma emmundu naye owa Nuupu wakaabira owuwe mukyafa nnyo twabagamba nti mubiveemu bwesiriwaza Kibalama owa Nuupu bwamubanja ng'owa sayidi eri ajja ateekawo komenti nze mmutereka wamunteresaako nga te nabbanja yagamba bamulina kakati owa Nuupu bw'akola vidiyo ye bannaye Kibalama aliudda nti naawe ogenda kubeera nga Kibalama singa teweegendereza nze nandirowoozezza nti ffenna twaligenze mu mwala n'omugga ne tunaaba era ensigo eno eyasigibwa ne tugitta kubanga yasigibwa bannaffe aba NRM be baagisiga ffenna twali badde twenenya oba ffenna twali badde twesongamu ennwe kubanga ekintu kino kiri sayidi zombi
kyokka sayidi yene ya Nuupu ebiseera ebisinga bakikozesa okwesasuliza kubanga bafiirwa nnyo baziika nnyo naye buli ebaba mu kuziika eno bannaffe baba mu pate buli lwe babika eno bannaffe baba munoogo omumwa tuguwonye kakati owa NRM yenna bwafa bano abaana abamu muffe nabo bagukozesa ng'omukisa kubanga tulina kusooka kukkiriza nti weewaawo tuli kitonde kimu ne tuleka twatondebwa ng'ebituli munda byanjawulo nga yeekolera osobola omuwemula n'ogenda ng'omulala osobola omuwemula n'akutereka n'akulinda naye lw'oligwa mu kizibu n'akwesasuliza. Nze bwe nfiirwa maama waliwo eyaŋŋamba wa NRM nagenda ne mpositinga maama wange naŋŋamba genda omulye eŋŋumbagumba. Imagine a comment ng'evudde mu wa Nuupu. Enjawulo eriwo nti nkugambe twatondebwa tuli banjawulo. For me, maybe I know how to control my feelings. Nga kiseka ate ye avugibwa ki? Feelings. Gokuba akafaananyi nga gwe bakigambye genda oziikule nnyoko eŋŋumbagumba ze ozirye. Natunuulira comment eri emugamba alhamdulillah neyanziza langi gyompadde ey'okulya amagumba ga nnyabo. Kitegeeza kino ekintu kiri wonna kiri sayidi zombi. Bwe tuba twagala okuwonya endwadde kya buvunaanyizibwa ne tugema ngeme kubanga okugema ate kukirako kukuwonya. Tuddeyo ku nkolokolo y'endwadde nefuuse discussion olunaku luno olwaleero twebuuze gye yava. Bwe tumala okwebuuza gye yava then ffenna tutule tugambe okufa mukkirize nga kutugattenga. Weewaawo waliwo abantu abamu ng'enfa zaabwe teziyinza tugatta ng'eya Eri Tumwine. Enfa ya Eri Tumwine yali teyinza kutugatta. Waliwo abantu abamu nga irazima oyina okujaguliza enfa zaabwe kubanga bo tebakyali bantu. Essaawa eno baabulabe mu bantu n'okusinga ebisolo. Mwe ssenga muba n'ettimba emirente ku kyalo nga mulina ttimba emirente ku kyalo temugitta, temugiyigga kugitta. Kakati nze alina n'obusobozi obutta Museveni ku busungu bwe mulinako. Nze alina n'obusobozi obutta Muhoozi sigamba incapacity nti nsobola batuukako naye mu mutima obusobozi obubatta ng'ompadde ekisombatte mbulina. Obutta Muhoozi mbulina. Obutta Onani Genosale mbulina. Obwali butta Tumwine mbulina. Tonsuubira nti abamu kwaba ayinza okufa n'olaba yeekolera ku mpewo nti bannaye nga kitalo nga kubanga mbagambye tuzzaako obuntu ffe ng'abantu ne bo bano baatusuumukamu tebakyali bantu. Ekirala ku Joseph Tamale mirundi nandirowozza nti omulokola afiiridde mu ssaba agenda mu muliro, omusamiza afiiridde mu ekereziya oba yeekaalu agenda mu ggulu. Mirundi abadde tamaliriza bubi, mirundi abadde takomekkereza bubi lwakuba nti alinako omwana amusika erinnya lye. Junior ahaminza abantu bangi, Junior alumiza feeling z'abantu bangi, Junior ayeeyezza abantu bangi mu kaseera k'okufa, mu kaseera k'okubanja abasibe, mu kaseera k'obulumi. Kyokka ekituufu akimanyi, that's why sometimes ayogera amazima. Nze nandirowoozezza ti ebiseera ebisinga bw'oba toziikangako, bw'oba tofiirwangako, oyinza obutamanya kye kitegeeza okufiirwa.
nze Junior ng'omuntu nsobola omusonyiwa kubanga abadde taziikangako naye ate kikwetaagisa kumala kuziikako kukitegeera nti abafiiriddwa bakaaba abafiiriddwa baluma nkimanyi nti omwana oyo waanaaviira mu kuziika taata waffe omulungi waliwo ebigendo kyuka mu bulamu bwe agenda kumanya ddi lwe bataama nnyo ddi lwe bakaaba n'abakaaba oba tosobola kukaaba nabo wakiri baleke bakaabire emirembe gyabwe togatta bulumi bwakufiirwa muntu waabwe ate obagatteko obulumi obw'ebivumo byo lwakuba nti intaneti etereka kyenjagala okubategeezaako era bigambo bino bye tufulumya ku intaneti tulwane nnyo nti we bivaayo emyaka 10 egijja naffe terisobola twesitta z'abaabyogera naffe tusobola okuddamu ne tubiwuliriza nga tuga yes nayogera kubanga ebigambo biringa 3 nze omanyi naffe twaliko abavubuka naffe twekolakolako ku bintu by'ekiyaaye kusiba nviiri kukola ki naye ekintu kye tutaakola kwe kwekuba 3 kubanga 3 etegeeza nti obulamu bwo bwonna kino kye weekuba ogenda kutambula nakyo kati obutambi buno bwe tukwata baganda bange njagala tubutwalenga 3 etagenda kuvaayo weekubye 3 eriko erinnya Nambooze omwagalwa but are you sure olibeera ne Nambooze omwagalwa mpaka weekubyeko erinnya nti nze ndi Lucifer time ejja kutuuka ng'olokose oba time ejja kutuuka nga 3 eyo y'ensonga lwaki tosobola funa mulimu wantu wonna gwate wagikuba mu kifo ekirabwa wano buli wotuka ndi Lucifer ani ayinza okukozesa Lucifer mu kampani ye kati n'obutambi buno baganda bange bwe tulikodinga bulinganga 3 budda busigalawo ate busobola okulwanyisa olubeerera mbadde nsaba siwa NRM siwa NUP tusooke tukimanyi nti omuntu afiiriddwa abeera alumwa aye tusooke tukimanyi nti temuli ba imoto nti mwe muba temulifa abaseka oba temulifiirwa so bw'olaba owa NUP akaabira abantu babattiddwa Museveni n'okujja obugina okola statement Bobi Wine attisizza abaana b'abantu oba oŋŋodde nojja n'oseka mukyafa nnyo ng'ebiyenje oba oŋŋodde kakati n'owa NUP lw'olifiirwa ne bw'olifiira ataamusobya nnyo kubanga jaga babano balwawo fasibe abangi ennyo okusinga ffe abantu ba bulijjo yenna gwaliraba n'atasaanidde kuvuma ajja mmujaguliza kubanga yakulindira mu kkoona so NUP mulekeraawo gifuula ejjirikiti tikwe mulina okusuula obuvunaanyizibwa n'ebifudde byonna ebwembwa ezifudde NUP mulekeraawo gifuula endogoyi nti gye mugenda okutikkanga ebizito byonna n'ebivunaanyizibwa ku mmwe NUP mulekeraawo giyita kitenzi mwe mugendanga okuyiwa kasasiro wammwe nnalabye ne mwannyinaze Jennifer Full Figure nga omufu akyali mu ddiiro tukyali mu kkungubaga naye ng'onoonya gw'otikka obuvunaanyizibwa awo era wabeewo okulwanagana ne mu kufa kw'omuntu nga mirundi aba NUP kino nakyo nga gwe weerabidde bye wayogera emabegako nga weerabidde ebivumo byonna by'ovumye emirundi ng'akyali mulamu by the way kyokka ini akikyo sensi nze omulambo gwange guvumenga naye nga nkyali mulamu ng'abaana bange bakyandaba ogenda kuba ontyoboola ono awaana omulambo gwa mirundi amaze obulamu bwe bwonna ng'avuma mirundi ng'era n'okumuwemula sigenda kumunenya tekali ke nayogedde nti twatondebwa mu ngeri za njawulo oba osanga mu mitima gyaffe ne feelings ne emotions nga Full Figure bw'omusobya
bw'aba tannakuwemula nga tasobola funa mirembe n'obuweerero naye kyekikula kye kyokka era nga mukuddayo emabega fuulufiga okuwemula mirundi era biva ku mwana wa mirundi gwe bayita Junior. Ebyo byonna ebyogerwa essaawa eno ku mirundi fuulufiga okulaga nti ayagala nnyo mirundi n'abamu ne bavaayo ne bajaguliza okufa kwa mirundi bessaawagidde. Byonna birotwetingira ku mwana oyo Junior. Byonna bitambulira ku mwana oyo Junior. Si mu bubi Junior va ku bantu. Lekeraawo okusekerera abafiiriddwa era lekeraawo n'okuseka abafudde. Si kirungi kugeya bwato bw'olimu ate era nga tonnawunguka. Embeera eno ffenna etuyigirize. Tekituufu omuntu afiiriddwa abeera n'ennyiike abeera n'obulumi lwakuba waliwo bannaffe bba balina layisinsi ezisekererwa abafiiriddwa ezisekerera abafiiriddwa. Mwe layisinsi ezo ezisekerera abafiiriddwa mwazijjawa? Kekali ke mbagambye tuddeyo ku drawing board tumanye we twawabira naddala ffe Abaganda kuba zino mpisa za Buganda si nti newalala naye azin newalala tekikkirizibwa sekerera afiiriddwa ne mbazungu naye kati tusooke tubeereko wano mu kayumba ka kitaffe Buganda tukimanye nti ekyo kyo tekikola ki tekikkirizibwa. Nalaba ne alien skin Kibalama yani tubabanjizeeko. Kibalama mwamulaba mugende mubanje Kibalama wammwe era amajege negaba papa ayogedde ne papa ayogedde ebyamagezi. Ensigo eyo yeetaaga kuttibwa njuyi zombi si ku buuyi bumu.